Ndi yabadde bizera omukyala gwe bayita Mary Butter ne Kemisera. Kemisera naku bbiri video yalabuka ya ndoza wiki eweddeyo yasobola okuba ate ng'evaayo ng'atugamba ali mu mbeera etagambike South Africa bamukuba n'amasasi. Twabadde awo nga ate Kemisera tajja ng'atuuka ku airport nga batulaga omukono bagezaako okukebera omukono nga kalinga kawundu Justice Sengenge yali alinga mukoze eki abane bebuuza Kemisera kikyabala ne Mary Butter. Kale byatandise bwe biti jukira Mary Butter go gaaliwo nti omukyalo no Kemisera yasigula bawa Mary Butter era ensonga ezo zaaliwo ne ku mitimbagano osobola ozinoonyaako n'okakasa. Tutandise ne Mary Butter nanti yabadde amukimye kyaliwo yankanjagira yankubira essimu no before nga kino tekinabaawo kyaliwo ekyo ddi kyomubuuza kyamakulu kyekituleese wano nina ekizibu njagala nnyo ekindeese kale ekikuleese ekindeese Kemi bwatyo bwe yayogera video gye mwalaba but before the video yali yankubira nangamba tali bulungi ne mudduukirira ng'omuyimbi w'eggwanga nga mukwano gwange ng'omwana gwe nali mbaddeko naye waka. So as a mother mama Wentworth ng'omuntu omulala yenna bwe yandinkaabidde nandisituse era neebaza bayimbi bannange abayimiridde nange Federation Eddie Kenzo, Mr. Michael, Mr. Biebekul, Fina Masanyalaze. Okay. Mary Butter nga bali ku airport nga bakulisaayo omukyala Kemisera. Mary Butter akyatunnyonnyola bwe yaviira wano baavaawo nga tebali makambugu wulira bulungi. Teyankubira mulanga. Kakati bane mwe abavubuka mwe n'abayi. Teyankubira mulanga nze yankubira simu nanga ababa mbeera yagaana. Yali mu mbeera eyo gye yatunnyonnyola mu katambi kuba nange sibaddeeyo. Nange yajindaga yampeereza nanga ababa ndi bwenti kwanza mpita ababa usually. Nanga ababa ndi mu mbeera bweti ne bweti naye munnange nga lwaki obadde nga tonnoonya nti munaye bimanyi byampanvuwako ndi eno bikinga it's okay. I can stand with you kyensobola. Okay. Yeah. Nomyamba kati atuusa atya wano kiki mutaddemu atuuse wano ntaddemu okugumiikiriza kungi olw'ensonga Uganda teyagala bakola kirungi bw'eraba ng'okola ekirungi erwana nnyo osobola okkivaako. Kale ye Mary Butter agamba alina obubaka bwasibiridde Kemisera ne buwulire bulimu engero gye saali nti nina mission mu kyo saaziwandiika manyi omuntu waba alina kyabala awandiika ne lwososo mubipinga kati saabiwandiika naye kyemmanyi nti Christmas wonna weetuukiddeawo wonna mbadde nzaamulina. Kemi omugamba kyakaseera kana akomyewo mu ggwanga. Kemi kyemugamba nze ndi mukyala mulokole bayibuli egamba nti omuti bwe gutemebwa wabeerawo essuubi ery'okuloka. Awo bayibuli egamba nti Yobu n'atwalibwako byonna bye yalina n'atuuka n'okwetakuza olujjo. Sitaani n'amugamba nti mukazi we n'amugamba weegaane Katonda ofe naye n'anywerera ku Katonda n'amuddiza buli kimu n'abaana abaasinga obulungi ku mulembe ogwo omwali n'omwana gwe bayita Kellen Hart. So nkugamba ensi ekumenye ensi ekukubya ensi ekulaba nga bwekulaba ekutuumye buli linnya naye bw'aba Katonda akyakuddiza chance. Kale ye Mary Butter bannamawulire bamubuuzizza kuba Kemisera we yaviira ewuwo yali asula wuwo ne mwawukana ngabbye omusajja ebyaliwo agenda kudda ewuwo wulira bwagambye. Kyekirungi ogambye nti oli yali COVID. Wali we nali mbeera wali wansobozesa okubeera naye kati wembeera wayinza obutansobozesa bali baali bangi okitegeera nga balina we babeeranga gwe nalina abaana bangi kati obudde buno nyinza okuba nga tewajje tukyali awo navaawo awo wenali na shiftinga you get my point naye kyemmanyi Kemi tagenda beeranga muggi buli lunaku. Kale agambye Kemisera akomyewo n'etagenda mwesembereza kubeera naye mumaka. Kemisera bw'akomyewo agambye bw'ati atandikidde wano. Sirina nteekateeka yonna kuba sirina nga bwe mwabiraba sirinabeera siri fine at all nkyetaaga okustandinga nejjusa okubanga music career yange nagirekawo ate nenzira mu byekisiri ebadde mbi naye wagiraba
wagiraba ekimala kyewalaba kimala ng'ensonga zaalimu okumwagalira omuntu wekemi nsi bwekyali naye abantu engeri gye baagejja emimwa wekemi mulekawo ebintu by'ennyonyi mubimanyi ono kemisere omulaba ne bwe munaamwokesa tewali kipya mulina kuyamba muyambe. Mary Bata buli emboozi yonna gye baleeta emboozi ey'okubba omusajja abalemeza bannamawulire kemisere okwetonda wulira gwe ekibadde wano mangi kubanga mwagala mukozesa nsobi kemisere ensobi zakoze zimala mutaase to be honest kati omubuuza ebyayita mukazi wattu era atandika era akaabe era bascreenshoting era bagambe kirabe mumuleka agende kale anaaba olwezo basoma ebbayibuli genda onaaba amasagente muli balunzi eri ewamu mutale era weetegeke ku maca tukeera kakuuto gyonootandikira akeera kakuuto gyanaava ababuulire ekiddako ate tumuteekewo era kuvanda tugenda wali oli emmere tugenda mu 5 star. Oh sorry ayagala kulya wa Hajaruna tumutwale wa Hajaruna aya basi yali munikini wa Hajaruna naye yamutimpula emiggo agenda yalabe wana abadde atulaga ku masasi naye ntuse zabadde agenda okusasula mbaba mbadde simbe Jesus Christ, what is this? Anyway, it's okay. Nenga bambi kyekyo tumutaase butaasa Kemi obudde bwonna ayinza okubawo ekigambo ekiyinza ate omuviirako akabasa Kemi abannayuganda ddamu obeetondere kuba kati okomyewo oli ku butaka ddamu wamu obeetondere kirabye nabeetondera weetonde bwe baba balina munaye kyewabba oyinza owabba kamira weetonde kale anti otandikiddewo amalala ku yapooti kiwulidde Mary Bata bwakyogedde ayinza okuba alina kyeyabbawa kemisera saba omubaka we wamuwe kakuuto kubanga bayidawe ne taata Geoffrey Lutaya yankuliddeko nangamba enkyayagala kunda tomanya yanjukizewotandika taata Geoffrey Lutaya oli taata wange mufaniza muganda wange wali ekakuuto kale omubaka Geoffrey abitegedde omukulu Bajjo ayina obubaka bwawadde Kemi kati gwe kemisera nze ne banakuwa vidiyo eno sigenda kuwulira nnaku kintu kyewakola Mary Bata oli mukukisasulira bayibuli etugamba okusonyiwa Mary Bata nkwebaza okusonyiwa omwana oyo era Mary Bata yakoze kikola kya Bwakatonda era kyeyaliwe kyemanyi kemisera awulira ensonyi revenge to your enemies being successful abayimbi balina amaalo bagera ku musajja obweyambaza obulungi busimaati waya ate baganye mumuva bulaaya ebweru terise akisija kava bulaaya London nekeje nekasula omuyimbi amatu basokolodi celebu ba Uganda I'm coming from USA I'm from London ono yamugamba ava South Africa kiri kitya kati kyawe I'm from South Africa teri seri mubaferenga South Africa omusajja ina wagamba ngati ndi wa South Africa mutwale ku police bebasinga obufere bebasinga obubbi bebasinga okulimba buli muntu ne waba muganda nagende South Africa mwerabire kodi efuge South Africa ekisoka kufera babe mukazi ziwali wakati kankuwe story twalinga noyo fulufika katabule ebikola byova kedo kati bweze South Africa mbidagala byamanyiga kisije nga batuweereza set zirakwata ngibikola byova kedo emiyembe amapapali nembagamba tuyine eddagala lyamanyiga ekisajja nga tuyugiza ba South Africa tatekanga muka Viagra tunatekanga mu empeke ya Viagra abantu kangende bachamuka mukatunga bagaba eddagala erisi aya basi ye Bajjo bwagambye bwatyo nenga ansa yonna ziba sente